kyetuzze okuwa chairperson wa Human Rights Commission. Abakulembeze okuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli NUP, GEMA, FDC, PFF n'ebirala bakedde kusisinkana akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Fawzati Wangadya ne bamuloopera ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu eby'enjawulo. Bano boogedde ku bikolwa omuli ebyokiwamba abantu n'ebirala. Abantu ekiwamba abantu ekikudde ejjembe ng'era omuntu eyakasembayo okuwambibwa ye Muwanga Kivumbi nakati tetumanyi oba yattibwa kubanga n'omulambo gwe tebagutuwanga oba ali mu basement. Tutunuulidde engeri abantu abatali bajaasi abatali basirikale gye batwalibwa mu kkooti ez'amagye. Bano okuyita mu mukago gwabwe gu Joint Democratic Platform obubaka bwabwe obwawamu babuyisiza mu kiwandiiko kye bakwasizza ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya. Byatadde emikono ku kiwandiiko kino namutayiika kyetuzze okuwa chairperson wa Human Rights Commission. Akulira ekibiina kya GEMA Asumani basalirwa kyokka agugumbudde akakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission ng'akalanga nti buli kiseera okwefuula nga kakyesirikidde ng'eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa so nga ssemateeka akawa obuyinza okukoma ku muntu yenna abeera yeenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Has not been responsive to the issues of human rights violations. That's the public perception, and I belong to the public. Now, whether they are right or wrong, that is the perception. That feels they are not being properly served may not make that case. I want to humbly plead with you, chairperson and the team, to ensure that you assuage the public perception towards the Human Rights Commission. Ate yamyuka omukulembeze w'ekibiina kinnupu mu bitundu by'ebugwanjuba Jacqueline Jolly Tukamusaba abuulidde Wangadya engeri eddembe lye nti gye lyalinnyirirwamu mu biseera by'okulonda. I was held in that basement. I can't tell you, I know where it is. Because once you board, you're blindfolded. And the only place you will realize or you will know is your room. Ono asabye akakiiko kano okubayambako mu kuzuula munnaabwe amyuka omukulembeze wa NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ono tamanyiddwako mayitire okuva lwe yakwatibwa n'abuzibwawo gye buvuddeko. Kuluna ekitweraliikiriza nti mukulu Muwanga Kivumbi okuva lwe yagenze ye tetunnawulizaako nti oba eri yamuyina oba etamuyina. Kyekimu ku bye tuzze okunnyonnyola mukulu Wangadya nga tumubuuza mukulembeze munnaffe mu National Unity Platform ali luddawa. Kyokka yakola ng'omukulembeze w'ekibiina ki PPP Sadamu Gayira agamba nti ng'ab'oludda oluvuganya basabye okweddako olw'entalo eziri mu bibiina byabwe. As you focus on the human rights violation by government, you widen your scope and look at our activities in political parties. I will not mention political parties, but you have witnessed yourself. Ours, in our own parties internally, beating ourselves, beating each other. When government is not there, at times we have even gone to police to come and protect us from within ourselves. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Fawzati Wangadya mukwano okulaba n'abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe n'okulaba nga batuukirira abakulu abakulira ebitongole ebikooneddwako. We will issue a communication on the issues you've raised today in due course. In the meantime, Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.